Kwetu kwa exit kunonyiza mwami Museveni akaludu gobadde ng'okuba emyaka 2. Tonampa. Bobi Wine mubi nnyo. Museveni agira abeerawo. Okigira. Twagala kujjawo mwami Museveni kubanga enguze mulemye. Bobi Wine yeteekawo. Ate nga Bobi Wine ye corrupt perfect image of corruption. Kyekifaananyi kye bw'obaagala okulaba kye bayita corruption tunula ku Bobi Wine. Bobi Wine sisobola kumuwagira kubanga byembadde nwanira tabisobola ye kennyini abiri. Omujajinga otya? Nkugambye. Lwaki onyuma Bobi Wine tasobola kufuga? Omanyi lwaki Bobi Wine akola beach eyo? One Love Beach. One Love Beach? Kufunayo Katonda wange. Afuna ekyokulya. Katonda wange. Eyo programu ndala nnyo. President abantu bakola. Nkugambye Bobi Wine ali corrupt. Yogere ebintu byo. Tasobola kujjawo mwami Museveni. Bobi Wine ali corrupt. Nze am an investigative journalist. For 20 years. Manye ebyagendanga mu maaso ku beach eyo ebyayitangaawo. Leka kunjogeza. Kuba musolo. Otegera. Leka kunjogeza. Bobi Wine ali corrupt. Bobi Wine oza sente yasijja mu kuyimba. Bwe muli baana batonze ndika fulumunte. Bobi Wine ajja atugamagena kujjawo Museveni atukolere ki? Bobi Wine sente ezo sente zalina yazijja mu kuyimba. Agobe bachiwanda batakwata masimu. Katonda wange. Asiba balamu. Bobi Wine sente yazijja mu kuyimba. Yakola diru ya kabiri iti. Katonda wange. Ipuliza president yakola diru ya kabiri iti. Yakola diru ze mutieni nafuna sente. Waliwo amanya genjo kuwa oganoonyerezeeko. Otegera. Abayisanga ebyamaguzi. Era baddenga akola boxing denga pesa milioni 10 ku bibiri. Byebikola byalina. Yeseba busabala. Byebikola byalina. President abaddenga ayimanga Bobi Wine omupangiso mu milioni 10 ku musanvu. Ka weekend asobola kuba ebivulu bisatu. Gwe bolowooza. Omwabona mutayina sente. Akaseera kagenda kutuuka. Bobi Wine mujja kubanga temukyamuwulira. Gogero mukwata. Mwami Museveni akaddiye. Kidam. Mbeera kubanga nze nfuga eggwanga. Tereza kamera gwe. Wulira. Mbeera kubanga nze nfuga eggwanga lino. Bobi Wine senga mukwate. Mwami Museveni kati yatandika okubitu bino abazzukulu. Mwami Museveni kati yafa international image. Bobi Wine atika kubanga mukwate. Kidemu. Mukyamu omanya biri mabegawe. Tubulire kabala. Katonda wa Isirayiri. Ne tukwase eggwanga lino Bobi Wine. Nabadde mu lukungana bannamawulire abasinga mu promotinga bamu promotinga lwakutya baana ba people power kuba kuba mayinja nga baddayo fe balumira moyo ngo badde mu kibuga ngo gabasene kati wali akonyere webale nnyo president waji baddawo n'amaaso gange abasubuzi bo mu kibuga awona wa hamu ko wino ngabakubira nduno bawane kusera kakati abana ogamba tabati okubako abamu tebangi baddawo mu kibuga senga sali nze Bobi Wine atukoledde kiwadde wane magere mu constituency nalwanirire eggwanga lino akataleke nakasero ako kalaba akataleke nakasero tekandi baddewo nga basajja milwe siriwo nze nakubise ebipande nga gavumenti tebanira kumanya nensuula obupapula ekiro kyonna nti enkya terikola ne tukola sit down strike ya nakasero ne tutula wansi abantu bakulaza omukwano leero ndazeeko notambuza bigere ng'okutakasawoko boti akataleke akiseka tekasobola kubeerawo nze wessaali bantwala mu Grand Imperial Hotel ne bampa milioni 3.9 n'enzigaana nakati nze jjusa bwe bwavu buno bulabo bunnuma nwanirira bakatale n'engano zikwatako kati mukatale kakiseka bwe nyimirirawo onkwatako n'otafa ekisoboka leero ndaze lwaki onyuma Bobi Wine tasobola kufuga nkugambye wesonga ttaano webale nnyo ekitwagaza mwami Museveni agende corruption emulemi Bobi Wine ali corrupt yali done to evidence about corruption Bobi yali akati kola programu endala sagala bisunako busunyi nzije ngambi wandise bulungi byonna olwokutaano lwa week ejja tugera kuba n'omusajja ate gwe kennyini gwe mujulizi nambe nze bansaba sente z'okwesimba wena kyo kyanzija mu people power ono baamusaba sente mu kibiina kya Bobi Wine ku bintu byonna bye yakola chairman Nyanzi yawulira nsonyi kunsaba milioni 9 muganda wani namuganda mulasta akuyisizemu eggaali nakawa mulasta so Bobi Wine okukyala mu constituency y'omuwa sente ngenda master president sala kwera otegera so kakati yali victim I myself I was a victim this one is a victim era bye byanzija mu NUP nempagira Museveni ne Museveni ate bwe abakoze ekibira mu Uganda nange ninga president fe tubeera ku mazima ebudde byonna namba 2 ngambe ebintu bitano namba 2 talina bukugu bwonna bw'omugwanyiza ntebe y'aba president ngenda babulira somese gwangu manifesto gye baakola buli wagenda temuli kigambo n'eki kyayogera manifesto buli kyagenda yabadde embalala gye yalonchingira campaign ze ogenda otya embalala n'otayogera ku ddamu
ez'okuzitekawo amazzi ente z'abasajja abo banankole zifuna amazzi kubanga buli musana bwe gwaka ente zifa yabagamba mwebereremu mwana omusajja ono akaddiye muleme gwaffe gw'abavubuka oyagera tukolera ki ekitawanya abanankole ddagala lyankwa ekitawanya abanankole damus ente tezirina mazzi ekitawanya abanankole baagala amata gaabwe bagongereko value bagafuula obuwunga gagende ne mu mawanga gatwetoolodde amata gafa otegera ebyo nga tonnabikolako ekitawanya abanankole eddagala lye bagula liri fake wali mu container village betaaga center we banagulanga eddagala nga center ya government nga Kenya bwayina Kenya Seed Company otegera yagenda Embarara yayogera yoki yafuna yeri nyamusinguzi kati Bobi Wine omutwe mukalu nga debe omutwe mukalu nga debe kakati omanyi Dubai mu 1960 byali ddungu owulira nzija kakati omukulembeze wa Dubai Muhammad bin Rashid Al Maktoum yafudde Dubai wetu yabadde Kalamoja yayogedde yoki kati nze njagala debate muntegekere debate n'akasajja ako ka Bobi Wine nkalaga nti byo yabyanswa Uganda eno nze ngisobola mbeera ntwaluti Kalamoja nibulako kyenjogera yagambye abakalamoja sebutuli ku program yansi bili mukagoja paka goizo waliwo omwana nja kuba nkaddi waliwo omwana envuumulo waliwo omuvubuka envuumulo gwe tuleeta 226 kubyogambye oyogede kankubuze ekibuzo Kalamoja yabagambye nti kale mwe M7 yaleta wano mukyala we nabba golodi abakalamoja be betaaga tamanyi na program yona yona y'abakalamoja nze mumpe mutegekere bannamawulire mbasaba muntegekere program debate nze ne Bobi Wine tubeere mu studio nga twogera ku nsonga z'eggwanga Uganda olabenga waliwo omuntu asobola okuddamu okuwa Bobi Wine Kalamoja nze no nakati nongamba tandika okwogera Kalamoja mu myaka 3 oba ogituusizaawa Kalamoja njifuula kibuga otya manyi ati gye miramwa mirala gwe tegeka mulamwa ategera kayogere kye Kalamoja Arua bali mataba otegera ne bamuguza amakampuni agakola sigala yafunye namungi w'omuntu yabagambye eki nothing yada kungubagira kauma otegera yakungubagide yasine kauma nothing gwatasobola kwenda mwana we school fees president tunanya kubera bias ne bintu byogera gemazima president w'abantu kwagwe president wa omunungi tabula kukamugo oloza president Museveni bichebi mulemye kwasa gato gandi Museveni mulungi ngolaba ebintu bikoze eki President Museveni ebisinzo okumulema kwe kugatta ebbanga eriri wakati w'abakozi mu government n'abantu abamuwakalulu kubanga abamu ku bakozi beti n'okulonda tebamulonda gap eyo aganyo ginarowinga ogifunza abali mu government ye balina sente empitirivu nasanyuse we nawudde President Museveni ng'akyogerako naga nti abakulembeze enkola eno si nnungi okulaba nga mumuli bulungi abantu ku byalo gye mubeera ng'ate bo bali mu bwavu ekyo si kirungi wakyogeddeko naye twetaaga kiteekebwe mu nkola eyo gap emulemye emyaka 3 otegera of course kati abali mu government kyova olabanga namwe mwenna abayimbi enkoko embaata emmese emisu gyona mu parliament kubanga mu government mwe muli sente otegera kati gap eyo emulemye okuyunga namba 2 ekigambo ky'enguzi kimulemye obubbi bwa sente wano gwe buletedde abantu bano abavubuka okwekyawa okugobera Bobi Wine Bobi Wine tiyandibaddewo senga government eno abakozi baayo Museveni balonda kubanga Museveni alina enteekateeka ennungi naye abakozi be otegera bamutakanye tebabiteeka mu nkola kati senga owulira manifesto ya Museveni mpitirivu obulungi naye lindako ekoma ku TV otegera alonda baminisita otegera naye kampoleza kwa minister president President Museveni yadile gwanga na desire ya sala ominisa tosobola kugenda na proposal wait no mugamba njagala tuna sign na tamaze kugana president anti bajiba tugambe ndi bwe tumwa proposal kazikiriza bagobe bana tegeda abantu banabademba ko bannyo nze mukama wange ku radio yangamba bakama bange ku radio bangamba ndekira okwogera ku mwami Museveni nemera ko paka bebangoba lwaki bo tebabagoba banali abana banaso nze siriwo kati buchabango ba ku radio siriwo abasajja bajja nga ebbanja lya banka linnemye bango bye ku mulimu sina mulimu ne banka skebwe n'ebintu byange otegera ne batwala ebintu byange nga ndaba siriwo omanyi obulumi nga ozimbye ennyumba oli presenter wa radio ne batwala amakago milioni 3 otegera nyumba yange ya milioni 3 ne bagitwala siriwo n'ensula wabweru
emikwano gyonna ne jinjabula ne jindeka siriwo ne minister ofuzeko obade minister emyaka 5 bakulonze kisanje kiddako ogambo kyantu ojja kufanga oli mwavu lemera ku mazima otaase ensi wambe byobugagga bye omanyi sente z'abaakoze okulemera ku mulamwa ne bagoba kuba minister n'otadda Miriam Batemba akugamba nti bwe yalwanyisa ekisanja eky'emyaka 5 ne bamusula kuba minister taliwo kati president Kakensa eggwanga lino okutereera mpaye ebintu 5 oba 3 omuntu agenda okuddamu okutufuga byabatandikirako wonderful mwena abesimbyewo kano kakiripu mukasalemu mukabaweereza buli muntu eyesimbyewo Katonda kubanga obukulembeze buva wa Katonda buli muntu yenna agenda okubanga Mukama gwalonze atukulembere oba Bobi Wine oba Museveni oba muntu oba Katumba Bobi Wine tomwogera ku yekikolime eri eggwanga lino nga muinako obuchayi bungi kugambye tuyogeranga ku Bobi Wine mu bantu abategeevu nga ffe tuyogeranga ku Bobi Wine Bobi Wine agent wa mizimu wa Satan tomwogerangako abaana bonna abafa awayo misayi gyabwe asadde akakola linnya popularity na bugagga Bobi Wine asinza mizimu tokera ku Bobi Wine ngoli nange hizo kasa yasa kamera kamwe nenkasa yasa tokasa president tokera kulija erinye Bobi Wine mizimu myelele Satan hizo lokutambula nengenda president tulakubulire tokera nga mbade planninga osikulo moyo mtu kubali munze Bobi Wine mizimu mbade planninga kutuza ne Bobi Wine omuyigirizo obukulembeze omusomesa bwanewombeka bwanajambasa ja Mivula University bwanewombeka nja musomesa tata fumite emboze bintu bisatu babitala abantu balina utandikirako kakati ekisoka omuntu yena Katonda gwanaba akkiriza afuge eggwanga lino laba nti abavubuka wateekebwawo enkola namutayiika program ey'okubajja mu bwavu ey'okubafunira emirimu weeziri emiyoga gye weegiri okegera ebyo tebikola ate oyo Kasolo yeetaaga okukuba ekyo ey'emyoga oyinza okunkwasa eggwanga lino myaka 5 nze njogera myoga egyo myoga mumpe eggwanga lino emyaka 3 mulabe tutesenga bana Uganda eggwanga balimpe emyaka 3 muje mulabe ey'emyoga temuli Gasia ey'emyoga temuli ati babuli enkola gyeyagala okukola ate obudde gwe buli ekegera kakati nkugamba bateeka okuba n'enteekateeka ey'okuyamba abavubuka namba 2 ebintu byonna ebikolebwa mu ggwanga wati kukubeerawo enkola ebyongerako omuwendo abantu bave mu kulebeta mu kibuga bagende balime enkenene balime apples balime egundi enanansi ettaka gyeriri balunde okutegera Isirayiri eri mu ddungu naye balima okukamala okutegera so kati namba 4 banoonyeze eggwanga lino obutale ebintu byawano bituka kubanga birina gye biraga eggwanga kwe kugaggawala abantu ne bawona obwavu nga tebakoze ku ekyo abantu bagenda kugenda wa Bobi Wine wadde baba bagenze mu ssabo naye bajja kuyingira essabo lya Bobi Wine bafuukire gavumenti y'omwami Museveni ekizibu baminisita ba mwami Museveni mu muyambo okulwanyisa obwavu ebyalo gye muva abantu banaku bazibu otegera kati nze kankubulire nina mikwano gyange abantekamu obusente obwo bwatuuka ku akawunti yange nengulamu ente enzungu ngenda kutandika zikuba amazzi agazaala ente enkazi enjereere njagala ku kyalo kwembeera ngenda tandika gaba ennyana mwaka 10 ngotandise okamala 25 buli lunaku ezamata ngenda gabira abanaku ennyana siri mu gavumenti siri member of parliament minister abantu 200 bannema batyo kukyusa ku kyalo kyange so mukole ku nsonga z'abavubuka ba people power abavubuka ba people power abo nze nina eddagala lyabwe bwe munaba temukoze ku nsonga zaabwe tulinonya engeri gye tubajja mu buyinza ne tuyamba baganda bafa bali mu people power tebagende kubanga baagala Kyagulanyi bagende olw'ennaku ennyingi nga balaba muli n'omululu mungi mubbye eggwanga muli mazeewo muli nyunyunse buli kantu konna mukatutte mukeyagaliza okutegera ate temulowoozezza ku bantu babawa kalulu bwe mutaabayambe mwe baganda bange ba people power nze ndi eno naye omutima gunnuma ekiseera kyonna bwe kataligirya ndikomawo ne mbataasa awe nyini ku people power kuba wumbi katanga president tata togenda akabuso kakadde moyo bya kufa ko abana bafa soko kino kyakufa kya bulamu president kino kya bulamu abana ku bana bafira mu kokala kasa kati abana bafa campaign zissa abana ziba mazeewo nedda sikiriza kanyina muntu yenna agamba ati mwami Museveni yassa abantu tuwe mkabulifu dakika emu bilioni kati kankusomese kino mwe abatalina bwongo abaali aba people power ne gwavaayo wazuukuka omusiru yenna bw'okwatanga obuyinza n'olaba abagwagwa nga baagala obukusuuza
noda ku whisky nonywa bagenda kuwamba ng'oboti kande mu president awuda kenjagala matana Mwami Museveni tanywa mwenge abalowooza nti mujja kukunga abavubuka emitwalo 10 muyingire Kampala ye muyingire Kampala mumuwambeko obuyinza omujasi aterezeza Somalia natereza Southern Sudan natereza Central African Republic kone gyadukira nakubaba ADF Congo nabogoloza nemuloza nti waneuwe wanamulema mumusuze entebe muze mu ngeri eri force full ya amanyi nemukuba abasirikale otegera nembaje helmet nemba kuba enyondo nalabyo omusajja atalina mu bwongo eddebe karu Bobi Wine nakwata masiki bagisa bata masiki eyo musirikale nadira DPC yakoze bwati yage jambule nsekola yagambi DPC jako masiki najijako bwati atamujako masiki ye Bobi Wine omwaguli bweru asige DPC eyesabise amu infecting ne COVID Bobi Wine debe karu dasobola kulembera gwa empisa ezebidongo otegera empisa ezabantu abagwagwa ababera mu bidongo abasula mu njaganga abanywa odiro to musirikala ali ku jute n'omugamba jako masiki webale nnyo jijeko otegera ayagala kamera zimulage bweru zimulage mbazungu abasiya zibongere sente otegera adire gwanga lyaffe aligabe mbasiyazi ekyo ekintu teri muntu ayagala bukulembeze asobola kukola bintu bya kisirusiru bwe bityo ayagala obutaalo omusajja ayagala kweseka muzata abantu bali mukukaba maziga naleta abayene bagomba seka tokyogedde ekyo otegera ekyokwemulisa kulumberwa seka muzata najja nakola statement nawakanya reporter y'abasawo n'alaga nti alumiddwa nnyo okusinga yawakanya reporter ya family gye yogedde ye n'alaga nti alumiddwa nnyo family ya muzata okusinga abaana be bazaala n'abaana omusajja oyo okumanya ayagala okwemulisa Bobi Wine era newunya abamulowooza mbu ayagala bukulembeze oli yagenda n'asinza emizimu gi Illuminati ne gimugamba tuweeyo omusaayi gw'abantu bwe bati omuwendo yagwesigaliza abagenda okufa mugenda kubeera bangi nga mufulira Bobi Wine tasobola kubatuusa mu nsi nsuubizi tasobola mpozi nga maze kufa ate nje kakwata akasajja ako abantu ne bafa 1200 obusobozi mbulirawe babumpadde nja kalumbe magere nja kakwata nze Bobi Wine mulabula president abantu ne bafa 1200 nja kalumbe magere president jaga mutone Bobi Wine nja kalumbe magere jaga mutone Bobi Wine ate setekana mutena kunyamba kwa de police jaga mutone Bobi Wine nabifunye nsobola kalumba ne kakwata nja kakwata kagabe abana bafuka bagabula mu mizimu bayiwa musaayi kafune tutumu n'erinnya n'obugagga Bobi Wine mugagga yetandise dde obufuna gomanyi sente zaafuna omanya bali mabegawe so kati njagala kugamba ekitta abantu bwe mba mulowooza nti mujja kujja kumanya Museveni n'ekifuba ensi egula mirambo nama mugume mulekana ki aba Museveni baafiira mu nsiko mwamulyako ng'aleekana ng'akaaba oboti naye alina bye yattanga aba Museveni n'abatta nga Museveni agenda ku leediyo ng'akaaba n'akuba emiranga mwamulyako ng'akuba emiranga ku TV president kanabaka mugume kabwa kabbi kagumya mugongo mwagala okubba obuyinza bwa Museveni ajja baanukuza muliro era banaafa mweteketeke kubanga etanywa mwenge muli musangiriza dinga yebasinga atamidde oli nabbi nga tonagende akatikitiki busatu okulonda 220 mugumu agenda kuggwa atya tugale okulogola 220 mugumu kubanga tugikola nko kyangoba mu nsi 220 mugumu agwa atya agwa bwati predict zinaba 14 15 mpaka mu 20 awo agwa bwati Mwai Museveni agenda kuwangula akalulu kano ebitundu ebitaka wansi wa 6 ku 10 ekyo kye kijja okubeerawo yajja okubeera president addako abasirusiru bagenda kwekalakaasa abasirusiru n'abagwagwa bagenda kwekalakaasa balage ensi nti be baawangudde kati Mwami Museveni tayinza kkiriza buwanguzi bwe kunyagibwa bwe butyo ajja kubaanukula abawe emmere egwanira abasirusiru ekyo kijja kubeerawo kati ono omusajja ono owa Illuminati Bobi Wine olwo saddaaka ze zifune omusaayi emizimu jajja kufuna musaayi jinyo jikute aliwo kukusa mizimu omusajja muganda wange Bobi Wine ozanya muleeta amululu gwe nyalemu president sinayogerako saagala president ekintu ekyaleeta Bobi Wine mululu gwe nyalemu bubbi bunafusi kugoba kati kyali kibagisayo kanti tibalete Bobi Wine nyalemu jennya mukuleta kujja kwa Bobi Wine kyali kibagisayo kanti kwagala kubbirako sente mu by elections saba Bobi Wine yajjera wa mululu gwe nyalemu yagala okole program endalo gyosomesa aba kyenda ne bayitiriza omululu abo mululu bagulina bayitiriza obubbi kakati
ate nakano kagateko je banakoma aba NRM okulya bokka nga ffe tetulya tetujja kubaleka tukole bwetu mwabeni yale tetujja kubaleka ate mugala kukungula enseno mwindako buli episode ate wa action ezijja manyi ffe tuli balwanyi ba musika abalanyi benyini ndi nanyini struggle tukuwanyiza nyo president obudde botu wadde program ebadde tujja kwata obuyinza Y7 tumuteeke wali wa kitula tumulabirire kubanga ine birungi byatukoledde ng'eggwanga era sikiriza muntu yenna asonga lune mu Y7 byatukoledde bitukoledde ebimulemye ng'omuntu nga bijja okulema Besigye era nga bijja ne Bobi bijja kumulema tujja kumuwa ekitiibwa yenna nga bw'alibeera tomanya Katonda tomanya kati tujja kumuwa ekitiibwa mu Y7 byatukoledde bitukoledde otegera otereze gwanga tumukuumire wali alina byayinza okutuwabulamu mu byekijasi tutereze eggwanga naye nga siba n'abagwenyufu ba Bobi Wine mbwe bazo okukulembera eggwanga lino president nsababa vice president ngobudde bukyali otekwa bukolerera omulai wa forever de program bwetu webadde tujja bawanga yo program bwetu buli week olunaku lumu tukoyanza president webadde kusemesa ggwanga nabyo otategedde program nyingi zikyajja tulina obudde butono mwebale seyalinga oyige kubanga no professor bwabasa obudde bw'eddakiika 3 kwata n'akusomesa yiga ate byayogera bituufu kwata alina kyayagala talina bukyayi wabula yayogera kibayita byo life ali mukutaasa gwe kufa maama taata gaba video tuke kusenga ne taatawo